Essula ey'okutaano. Awo olwatuuka ebibiina bye byamunyigiriza ne bawulira ekigambo kya Katonda, ye yali ng'ayimiridde ku nnyanja y'e Genesaleeti, n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja, naye abavubi baali bagavuddemu nga bayoza emigonjo gyabwe. N'asaabalako eryato erimu eryali erya Simooni, n'amugamba okulisembezaayo katono okuva ku ttale, n'atuula n'ayigiririza ebibiina mu lyato. Bwe yali ng'amaze okwogera, n'agamba Simooni nti, "Sembera ebuziba, musuule emigonjo gyammwe, muvube." Simooni n'addamu n'agamba nti, "Omwami, twateganya okukeesa obudde ne tutakwasa kintu, naye olw'ekigambo kyo n'asuula emigonjo." Awo bwe baakola bwe batyo ne bakwasa ebyennyanja bingi nnyo nnyini, emigonjo gyabwe ne gyagala okukutuka. Ne bawenya bannaabwe mu lyato eddala bajje babayambe. Ne bajja ne bajjuza amaato gombi n'okukka ne gaagala okukka. Naye Simooni Peetero bwe yalaba n'avunnama ku bigere bya Yesu n'agamba nti, "Ndeka, kubanga ndi muntu alina ebibi, Mukama wange." Kubanga yawuniikirira ne bonna abaali naye olw'ebyennyanja ebingi bye baakwasa. Ne Yakobo ne Yokaana nabo bwe batyo, abaana ba Zebedaayo abaali basizza ekimu ne Simooni. Yesu n'agamba Simooni nti, "Totya, okusooka kaakano onoovubanga abantu." Awo bwe baagobya amaato gaabwe ettale ne baleka byonna ne bagenda naye. Awo olwatuuka bwe yali mu kibuga ekimu mu ebyo, laba, waaliwo omuntu eyali ajjudde ebigenge. Oyo bwe yalaba Yesu n'avunnama amaaso ge n'amwegayirira ng'agamba nti, "Mukama wange, bw'oyagala oyinza okunnongoosa." N'agolola omukono gwe n'amukomako ng'agamba nti, "Njagala, longooka." Amangu ago ebigenge bye ne bimuwonako. Ye n'amukuutira obutabuulirako muntu, naye genda weerage eri kabona oweeyo ebyokulongooka kwo nga Musa bwe yalagira okuba omujulirwa gye bali. Naye ebigambo bye ne byeyongera bweyongeza okubuna, ebibiina bingi ne bikuŋŋaana okuwulira n'okuwonyezebwa endwadde zaabwe. Naye ye ne yeeyawula n'agenda mu malungu n'asaba. Awo olwatuuka ku lunaku lumu mu ezo yali ng'ayigiriza, n'Abafalisaayo n'abayigiriza b'amateeka baali batudde awo, abaali bavudde mu buli kibuga eky'e Ggaliraaya ne Buyudaaya ne Yerusaalemi, n'amaanyi ga Mukama gaali naye okuwonya. Laba, abantu ne baleetera omuntu ku kitanda eyali akoozimbye, ne basala amagezi okumuyingiza n'okumuteeka mu maaso ge. Bwe bataalaba wa kumuyingiriza olw'ekibiina, ne balinnya waggulu ku nju ne bamuyisa mu matoffaali ne bamusiza ku kitanda kye wakati mu maaso ga Yesu. Awo bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba nti, "Omuntu, ebibi byo bikuggiddwako." Abawandiisi n'Abafalisaayo ne batanula okuwakana nga bagamba nti, "Ani ono ayogera eby'okuvvoola? Ani ayinza okuggyako ebibi wabula Katonda yekka?" Naye Yesu bwe yategeera okuwakana kwabwe n'addamu n'abagamba nti, "Muwakana ki mu mitima gyammwe? Ekyangu kiruwa, okugamba nti ebibi byo bikuggiddwako oba okugamba nti golokoka otambule? Naye mutegeere ng'Omwana w'Omuntu alina obuyinza ku nsi okuggyako ebibi." N'agamba oyo eyali akoozimbye, "Nkugamba nti yimuka, ositule ekitanda kyo, oddeyo mu nnyumba yo." Amangu ago n'ayimuka mu maaso gaabwe, n'asitula ekyo kye yali agalamiddeko, n'agenda ewuwe ng'agulumiza Katonda. Okuwuniikira ne kubakwata bonna, ne bagulumiza Katonda, ne batya nnyo nga bagamba nti, "Tulabye eby'ekitalo leero." Awo oluvannyuma lw'ebyo n'avaayo n'alaba omuwooza erinnya lye Leevi ng'atudde mu gwolezo, n'amugamba nti, "Yita nange." N'aleka byonna n'agolokoka n'ayita naye. Leevi n'amufumbira embaga nnene mu nnyumba ye, era waaliwo ekibiina kinene eky'abawooza n'eky'abalala abaali batudde nabo ku mmere. Abafalisaayo n'abawandiisi baabwe ne beemulugunyiza abayigirizwa be nga bagamba nti, "Kiki ekibaliisa n'okunywera awamu n'abawooza n'abantu abalina ebibi?" Yesu n'addamu n'abagamba nti, "Abalamu tebeetaaga musawo wabula abalwadde. Nze sajja kuyita batuukirivu wabula abantu abalina ebibi okwenenya." Nabo ne bamugamba nti, "Abayigirizwa ba Yokaana basiiba emirundi mingi era basaba, era n'ab'Abafalisaayo bwe batyo, naye ababo balya banywa."
Yesu n'abagamba nti, kale muyinza okusiibya abaana b'obugole awasizza omugole bw'abanga ali nabo? Naye ennaku zirijja awo awasizza omugole lwali baggyibwako ne balyoka basiiba mu nnaku ezo. Era n'abageera olugero nti, tewali muntu ayuza ku lugoye oluggya ekiwero n'akitunga mu lugoye olukadde, kuba bw'akola atyo ekiggya kiyuza olukadde, era n'ekiwero ky'ayuza ku luggya tekifaanana na lukadde. So tewali muntu afuka omwenge omusu mu nsawo ez'amaliba enkadde, kubanga omwenge omusu gwabya ensawo ez'amaliba ne guyiika n'ensawo ez'amaliba zifaafaagana. Naye kigwana omwenge omusu okugufuka mu nsawo ez'amaliba empya. So tewali muntu anywedde ku mwenge omukulu ayagala omuto, kubanga agamba nti omukulu gwe mulungi.